baboy ngawe mwalabye Egaali ng'eri solid nga Pallaso agigasse n'Elumbe ewa alien skin ne mulaba nga alien skin takyasobola kufuluma mu nju tusobola okugatta Egaali ey'omu ghetto ng'eri solid nga tukutte majambiya nga tukutte Nyondo n'ensululu ne tulumba State House Museveni ne tumutwala emisinde. Mukitegeera bameni? Tusobola okutwala Museveni emisinde. Tusobola okutwala Museveni emisinde. Babeli muve mu ntalo z'okwedongowaza mwe bameni. Tugatte Egaali tutwale Museveni kuba Museveni bwe buzibu bw'eggwanga lino. Tulina okugattamu Egaali era babalowooza nti byebiri kati tugenda kuddayo mu buli obulamu buli oba wa anirule. Museveni kuno tumutwala na busungu. Nze Governor S omutima gwange bwe guba gwagaana okwagala omuntu. Omutima ogwange bwe guba gwagaana okwagala omuntu wabaawo ekitali kituufu kw'oyo omuntu. Nze omutima ogwange sinsidde wano gwagaanirawo alien skin era ne mutandikirawo mukolokotta. Kivubuka gweze saakwagalirawo. Saakwagalirawo kakube mu ndabika, kebe nyambala, kebe neeyisa, kakube ku lizoninga, kakube kuwogera, kakube kuyimba. Nze saakwagalirawo alien skin. Nze sinsidde wano alien nakulabirawo nga kisiraani. Nze nakulabirawo ng'oguvubuka ogutumbaavu. Se ndabye abayimbi ab'amaanyi. Ndabye amayimbi ab'akabi mbadde n'omuyimbi asinga okuba ow'akabi mu Uganda Dr. Jose Chameleone. Ne naye tasobola kweyisa nga gwe kisajja gwe bwe weeyisa. Nze mbadde ne Dr. Jose Chameleone, mbadde ne ba Pallaso, mbadde ne ba Wizo, mbadde ne baani babebe bonna mbadde nabo ba Bobby. Teri muyimbi alina mpisa nsiwuufu mu Uganda nga gwe guvubuka gwe. Era ngenda kusinziira ku mutala guno. Nsinzire ku mukutu gwange ngambe sa Pallaso. Omwana Pallaso nkugambe nti mwana big up on yourself. Pallaso weebale kugunjula guvubuka ogwo. Pallaso weebale kugunjula kivubuka ekyo. Ate mbadde nkusaba Uncle P. Lwoboddayo ntegeezeeko mbeewo akabadi k'enkuwa. Kubanze mukulaba okwanga oyo omuvubuka tewamugonjudde engeri gy'abadde alina kugunjulwa. Gwe tosobola kuŋŋamba gwani gwe kyalien skin gwe kiyiika endusu mbw'ogenda okuba abantu mu nkuuka. Gwe kiyiika endusu gwe okuba abantu mu nkuuka abaasasudde akajaaka abo ogenda okunyumirwa. Mubabbeka amasimu 300. Okakkane ku bantu gwe ki alien skin gwe kifala. Okakkane ku bantu ababadde ku Mpere Festival. Gundi ono omuvubuka oyo Kristo Panda bambi yatandika akavuluke every first of the year. Naye asobola okujjamu ettooke. Okivulu kya munno okireeseemu obuvuyo. Pallaso weebale gunjula mbweyo. Nze nagamba alien Pallaso tomusobola. Naye nkugamba alien eyakuwa amasanyalaze yagenda okugakimanzi Mayanja family ngimanyi. Mayanja family gye bayita Uganda Musician Disciplinary Committee. Eyo disciplinary committee. Era ng'essaawa y'akaakati kati ate yabadde the youngest Mayanja. Wakyaliyo Dr. Jose Chameleone, wakyaliyo Wizo. Bwe beegatta tebanayitawo lwe batawangulangako. Jangu mpola. Jangu mpola. Ekyo kyo nkikubuulidde gwe alien skin. Nze saakwagalirangawo, siri kwagala. Olina ebisiraani, toyinza kwagalwamu, olina ettima, weeyagaliza wekka. Saagala kivubuka ekyo. Nze Governor S omutima ogwange gwagaana mu kwagala oyo omwana. Oyo omwana nze namulabirawo sinsidde wano ng'oyo omwana mutemo. Kyanaggwa kitemu. Okakkano. Kati mulimu kutugamba mutulaga footage za Pallaso ng'alumbye. Onna nekibanda omutuufu eyeerumbira. Gw'otuma batabani ye atuuka ku front. Kati otulaga footage za Pallaso ng'alumbye. Mbadde nkusaba otulage ne ku footage ya Joram ng'afa. Mutulage footage wa Joram ng'emmotoka yeevuga livansi emutta. Nga bwe mwatugamba nti emmotoka ye yamutta Gasiya. Temwina bye muyinza gamba ggwanga gwe kati gwate alien kati nkulabye wagundi. Nkulabye wono omwami gwe bayita SK Mbogga. Abo bonna bakwano baffe gwe bagambye SK Mbogga asobola okustandinga naawe. Era SK Mbogga agenda kugamba muganda wange alien kakkana.
abo beesonyiwe balabe bulabi kati njagala kukubuulira esika embuga mukwano gwa gundi gwa Pallaso nkulabe ne bafulufiga bonna bakwano ba Pallaso nkugambye buli muntu eyali standinze naawe mukwano gwa Pallaso kabe hamu Pallaso yakusooka yewa hamu kati ate ffe bewali standinze fe abaali standinze naawe aba people power ate ffe watujolonga n'otusensebula busensebuzi kati oli awo olinga kitengejja ku mazzi tolinawo osobola kwekwata eno wavunzaayo eriwa nze alien nakugamba nti oli kidongo nze sannakulaba nga oyambala boxa za squares teri serebu ayambala boxa za square gwe ngamba mbuno oyo wakabimbo bambo teri sita gw'omuvuuka akutte mu kusente so akutumya boxa za Calvin Klein Bulaya tusobola noyambala biboxa bya square kati goloze muze gavana esingenda kuwa obudde ngambe mboyo alien skin kivubuka gwe saakwagalirawo era essanyu lye nnina nti bino bigenza okutuukawo nga gudo yakwabulira dda gudo weebale kuva wa alien skin omuntu gwe mbadde saagala oye gudo saayagala abeere wakaawo since de onulemesa omwana w'abandi okusoma sikakati ali ku Kampala parents n'omuttira future oli kuvubuka gutumbaavu ate eno episode 1 zira mu episode 2 gwe bwoba badde osubscribinga ku YouTube channel yange bagiyita Governor S Podcast genda osubscribinge ate